okugula endowooza y'omubaka kubanga essaawa zino kubanga gavumenti eteekawo bona abantu ababeera nga bavudde mu bukulembeze okusigala nga tubapulaningira obukulembeze bw'omu maaso kyalabadde kirungi kyalabadde kiri nti abakulembeze abagenda okuba nga bagenda kukulembera emyaka emibadde etaano bebadde bayitibwa nga mu kuisa bajeti n'okuzikola kuba kati abantu bajja n'obusungu bwabwe betebereza omuntu avudde tasula nakudda nti abafuzi omulala atinjukidde eddala olwamwe bonna bonna ate nateseza abantu emyaka etaano egiddako kati n'otuuka mu ntebe okugituulamu nga bakutesereza bakuyisirizzaako bajeti nga ya mutima mubi byewali badde bakola ng'ate bye bakukola inadvance ndowooza omubaka wa palamenti mutuufu era twaliwo tususa mu tteeka lino omuntu abanga alondeddwa bajeti eddako abeere nga yagibeera mu mitambo n'okugyekolera n'obukulembeze obuddako okusinga ate abaagudde okugiddako kuba kati agudde ayogerera mu busungu mu butafaayo ku bantu abato ababa bamumma akalulu abantu aba baagala muntu gwe balonze gwe baoninga kati gwe bamma akalulu anabatesiza ate ebirungi ate ng'atetesa agenesti gwe balonda ndowooza obukulembeze bwa municipality bakozesezzaako ku bukambwe n'okutalooza ku bantu nga bagamba nti kasitanda femwatumubulika tubagobe mu mwezi gumu naye njambaza emmeeme basaba ne banya bannamukono ffe mwalonda bagenda okweza emyaka etaano naffe tulwana ensonga lwaki bamaze okukiisa tebafulire nagamba bagenda kulagawa ffe bwe balonda bagenda okuyingira mu ofisa neffe tulwana ngaabato tebatwalaba banatanga basize ebiteeso katusabe mukama katonda singa kinakwatibwa mu kukanya katonda tusanga nga tulayira nga ebinaba kuteekebwa mu nkolo sanga tunakolamu kunongosereza naye kati essaawa zino bakadde baffe bawadde ebiragiro era balina okugamba ebimu ebitakwatibwa ti n'abali ku nguudo n'abebidduka abatakisi baki babamanguddeko emisinde bagee tubasangawo mu bbanga eyagala mwezi gumu kale tulowooza nti ebyo ebiragiro bijjira mu bukambwe nze Kabanda Robert ndi chairperson LC3 Mukono Central Division era bangi bandabyeko nga tutuloboko n'abasuubuzi abali ku nguudo olw'ekikulekweto kino ekyavudde mu Ministry of Works ate wamu n'obukulembeze bwa municipality ebuliko nga bwawadde ensalesale ya mwezi gumu abasuubuzi bonna okuva ku nguudo mu kibuga Mukono nga bwe tulabye kijja kikolebwa mu bibuga ebirala mu Uganda wano tulabye Mbale tulabye mu Kampala n'ebibuga ebirala njagala kwebaza abakulembeze baffe abali ku municipality ensangi zino olw'ekirowoozo ekyo kubanga kizo tuyambako okwongera okutereza ekibuga kyaffe naye kyembadde mbasaba nti baali badde era bayongerayo ate ettaffaali ddala tulaga abantu bano balagawa kubanga municipality etwogerera terina katale tendaba kuzimba katale nga tulowooza nti abantu abava ku nguudo twali badde tubafunira we bagenda webasigala nga bakolera na municipality wezimba akatale nze sinabafuna mukisa nabakubadde nti nalondebwa naye obuyinza tebunaba kukyuka era municipality tebulaba nti eri mu mitambo egy'okujja abantu ku nguudo naye kababeera mu management webateeka abantu okirina ate okubakolerako obuvunaanyizibwa naye nina natutte obuvunaanyizibwa nga chairman wa division eno okunoonya abantu kwe bagenda ekyali kiroozeddwako ndowooza details namaze okukola oba okukwatagana n'omugaga Kaggwa Fred Mayanja nakkiriza okutuwa ekifo kyekiri enasuuti wakati kumpi kinokkiriza eka namba abantu abo abasuubuzi basobola okugira nga babeera ate ne municipality etandike okukola ogwayo kituufu ministry ekyokujja abantu ku nguudo kyalibadde kibi naye kyalibadde nga kikolebwa mu mbeera ey'okukkaanya nekifuna enteekateeka abantu bano baddawa kubanga abo bajja ekikumi kyabwe owali omuntu wajja
school fees z'abaana, owala omuntu wadde ekyokulya obujjanjabi n'awokusula wapangisa ssente azijjaawo. Tulowooza nti ekyokujja abatomanya bumenya ebintu byabwe tekyalibadde kirungi nga tuyita mu bukulembeze oba abasuubuzi n'abantu abalonde ffe balabadde nga tulungusa okwemba ku bantu abo bafeewo ebintu ebyo tebyonoonese. N'abakuira omulanga abasuubuzi kibannange wano we tuli ku ntendera ng'ogwaffe Bakabanda, omuganda agati akusinga kubya ne gw'olina enteekateeka eyo si yaffe nga Central Division, enteekateeka ya Central Government ng'eta Ministry ya Works. Newankubadde nti municipality ndabye nga yawaddeyo omukono ogw'amaanyi okuyambako mu mbeera eyo, kyendowooza nti tuddemu tuteko ku bigere omwezi gwe baatuwadde ogwo aba municipality, nsaba era batuyite tutuule wamu tunoonye okusobola okuteeka abantu baffe baleme kukosebwa kuba tubalina abali Seeta, abali Wantoni, abali Nasuuti n'ebifo ebirala. Kale tusaba tubule tuyambe abantu baffe tuleme baleka tayo tuleme kuwagula biragiro omwezi gumu muveewo, naye tusale n'amagezi tutambulirwamu. Era nkola abakulembeze bannange mujje munneegatteko tulwane olutalo luno mu mirembe tulugguse tuyambe ku bantu baffe basobola okusigala nga balina bebakolera. Nze nali ndowooza nti minisitule yalibadde ekkiriza tetugamba nti abatono tubawo obudde okuva ku ssaawa 11 okuva ku ssaawa 4 ez'ekiro nga basobola okukola ne bavaawo, kuba kati kituufu tebakyasula musolo bampooza naye beekolamu omulimu gukulembera bakolera. Naye n'abasuubuzi batusala tulwe nabo bategeere nti ndowooza engeri tweyisaamu netukola obuvunaanyizibwa bwaffe kiwadde nnyo amaanyi gavumenti okuli okusindiikiriza nga yeekwasa obukyafu okuleka ku nguudo, naye ate kyatuyambye nnyo abantu nga balina omulimu gwabwe ogwo tuyambako nga ffe abakulembeze ne gavumenti yennyini esooka kunonya abantu tusobola bateekawo naddala mu kibuga ky'Emukono awatali katale. Bugendera lina obutale gavumenti ezizimbe naye akaffe tekanaba kutandika. Kale katusabe Katonda abakulembeze tuveeyo tutambulamu n'abantu baffe tubayambeko basobole okuba nga bafuna obakolera emirimu gyabwe nga tubakulembeze mutona abakulembeze abantu bana. Kituufu tuwulira nti wadde nga loodizi zaabwe zinakuwa za gavumenti nti era eri abantu abagezigezi abagenda bajjako abantu ensimbi okukolera loodizi zaabwe ezo, era nabajjako abo nga bagamba basula upfront basitudde advance. Ekyo nga obukulembeze bwaffe wamukwatirivision opo n'Omukono municipality okutwalira awamu enteekateeka tutugirimu obuvunaanyizibwa bwaffe okuba nga tuteekawo obukulembeze mu bantu abo nga tuyambako basobole okuba nga ekikulu bwe bakolera nga kiyonge. Era possession directive abantu obutawa mpooza tukyabajjako mpooza yonna, tubajjako musolo zonna abakolera ku nguudo, wabula babeekolamu obukulembeze mu bitundu byabwe basobole okulonda bakolera. Tekandi tudimandinga kuyonja bwokolera kyekyoka, naye sente ezizowa abantu oza bazirowaya mu bumenyi bw'amateeka abamu babasinza amagezi baba bebajjako sente ezo natogereza amateeka. Gavumenti nga egaba sente ng'eyita mu kitongole kyayo okuwa abantu b'okulakulanya nga TGN teri gwe bamuwa sente nga tugenda okulira ku luguudo, bamuwa sente agenda akola bizinesi eyo tebamugamba byagikolera, naye tewali bamugamba tuzikuwadde ogenda okulira ku luguudo. Obe expected yonna abantu abaliko ddale and organize bwolina okukolera obulimi nsonga lwaki bakuwa sente. Infact gavumenti ewa abantu sente bagende beekulakulanye, ebawa amagezi bave ku nguudo bagende bazikozese bakole ebitunga biri kukoma. Omubaka yavaayo